gye buvuddeko twalaba era ne tuwulira Makerere Kavule wali nga 18 Novemba mu kujjukira ebyaliwo 18 Novemba 2020 okwekalakaasa kwe bagamba nti kwali mu Kampala eri tumwine n'aduumira nga akolera ku biragiro General Museveni okubeera nti nno yayungula abampi n'abawanvu abaali mu leeya ne batta abantu mu Kampala. Kale Bobi Wine mu kwogera kwe yategeeza n'agamba nti asabira nnyo General Museveni awangaale n'abo abasabira Museveni baba basabira abantu essaala embi bannaddiini babeerewo n'abantu abalala be bakola nabo kwegamba time etuuke bakakase nti sibe bakatonda ti ensi eriko Katonda eyagitonda n'abantu abalimu era nabo nti siba kitalo nnyo kitegeeza nti kiseera kyabwe kituukisa ne kiggwako n'amaanyi ga tebakyalina. Naye tubadde tuli awo ne ndaba omu ku ba retired senior superintendents era nga ono naye retired senior superintendent of police SSP Sam Omara nga ali ku kitanda era nga asaba aweebwe ekisonyiwo. Kati mu kusaba okuweebwa ekisonyiwo, lwaki asaba okuweebwa ekisonyiwo? Okusinziira ku Omara ono retired SSP ali ku kitanda era nga ekirwadde kimubala embiriizi wano e Uganda. Bwakizuulira nti erinnya lye erya Omara munnange eddala nnyo oba oli awo kweryo eryabo abaali bamutuma oba babadde nga bamutuma okutuluganya abantu bannayuganda. Kati kyajja kitegere kubanga singa kibadde kiri nti ali omu ku bo oba oli awo yandibadde Germany oba ewalala wonna, naye munnange apookeza wano mu ddwaliro e Mulago ekirwadde kimubala embiriizi ekya kansa. Omwami ono Omara ono yakulemberamu operations eza poliisi era nga yatulugunya nnyo Dr. Kizza Besigye n'atuuka n'okubeera nga amusibira ku biragiro byamusibira mu maka ge wali e Kasangati. Mujjukire okwekalakaasa okwaliwo 2011 nga Besigye yali bw'ati agezaako okulaga bannayuganda ku butali bumativu ku miwendo gy'amafuta egyali gyekanamye n'ebyenfuna ebyali bifuuse ebizibu ennyo. Kati Omara muganda wange bw'atyo ye yali mu mitambo ebiseera ebyo ebya security era yatuuka n'okugamba nti tewali yadde n'enswera eyinza kusala kwegamba n'etakulwako mu kiseera ekyo Kasangati. Kati agamba nti munnange yali maani ono duty Omara nti munnange ali ku kitanda kati mu ddwaliro. Agamba munnange nali agezaako okutegeeza abantu nti bannange munsonyiwe nze nali ku duty ebiseera ebyo, jjukira ba family friends bonna bamwetoolodde. Kakati essaawa eno akiraba nti yakozinga pain era n'asaba nti abantu bonna be yayisa obubi directly ne indirectly balina okubeera nga bamusonyiwa, balina okukizuula emitima gyabwe nti munnange bamusonyiwe. Asabye okusonyiyibwa. Of course abadde muvumu okuvaayo nti asonyiyibwe, naye nti abantu tebasanye kujjukira Katonda mu biseera ebyo nga balwadde tebakyalina ssuubi nti gwe omaze okukizuula nti ekirwadde kikubala embiriizi ekya kansa ogenda kufa. Onoovaayo okwetondera abantu nti ekyalibadde ekikulu waalibadde mu kaseera kali, kubanga kitegeeza nti nekiwali okola mu kiseera ekyo wali okizuula nti kyali kikyamu era wali okimanyi bulungi ekyali kikyamu. Wandibadde at least weeyisanga omuntu newakubadde obuweera oweereddwa ebiragiro naye atereka kubiira ng'obyewaaniramu, kubanga ono yatuuka okubeera nga yeewaana agamba nti ye muganda wange tasalikako musale, si oli owa bulijjo oba bali abalala bemumanyi. Era n'agamba nti tewali yadde n'enswera egenda kusukka Kasangati
bwabanga yali mu mitambo gy'operation tinenswera yennyini muganda wange agikolako. Omala bannayuganda bangi era wamu n'ebitongole ebirwanyizi by'eddembe ly'obuntu byonna byava ne bivumirira ekintu kye yali akola mu kiseera ekyo. Yali tasobola kwetonda era amaze ebbanga emyaka egiwerera ddala nga teyeetonda, alinga bw'olaba musajja watwereru. Kakati essaawa eno nga mulwadde ali awo, mujjukira n'ebiseera byatumwine nga mulwadde yalwalira yatandika okubira nga alaga nti alokose akoze atya, ekitegeeza nti yali yeekubye mu mutima nti abantu bamulanga okubeera n'omutima omubi n'ettima ne Katuula atandika okukuba mu mutima, atandika okwogera ebigambo bitakwatagana n'omwami ono y'embeera gy'alimu. Naye nti omuntu bw'awangaala n'abeerawo definitely kati General Museveni naye anaatera okufuna embeera kubanga emyaka mingi egyo tasukka myaka giri awo nti agenda kubeera wangale nga nkongolo, naye akimanyi bulungi nnyo. Atuuka n'okubeera nga lwanagana ne Katonda nti nze ngenda genda mu ggulu, nze of course ngenda genda mu ggulu kubanga abantu mbakuumye bulungi, bannayuganda mbakuumye bulungi. Naye nga bakuumye bulungi bagamba beewerera okumalawo buli kaseera, nze nina obuyinza obutta obulagira ono afe oli aleme kufa. Kaakati Omala agamba nti akitegedde nti munnange oba oli awo embeera gye yayisaamu abantu embi ereeseewo kwegamba obulumi, oba yateekawo obulumi obutalivaawo ku bantu. Akiraba nti oba oli awo waali awo we bayinza okubeera nga bamuteeka tasobola kufuna benefits ng'abalala, oba oli tasobola kubeera nga abitugamba nti yali badde naye atwalibwa ebweru n'ajjanjabibwa, naye ali wano e Uganda ate banne bandibadde tebali wano. Kale omuntu omu yagambye nti Omala yali alowooza nti ayinza okuba omu ku bo, naye akitegeera kati nti tekisoboka, tasobola kubeera omu ku bo. Newankubadde asabye ekisonyiwo nti omuntu bw'asaba okusonyiwa wano mu Buganda era mu mpisa ng'ey'Abaganda nti aweebwa omukisa, naye newankubadde era omukisa ogwo guba gumuweereddwa. Ekibuuzo oba kyalibadde kikola ng'ekyokubuulirira eri abo abali mu buyinza oba abali mu kukolera ku biragiro, newankubadde ng'akolera ku biragiro naye olina okubeera nga naawe era ebiragiro ebyo leka kutuuka kwewaana. Terina nswera egenda kusala kuva kasanga ti terina kino kiyinza kukola bwe kiti, ntugambye nze ndi muzibu nnyo. Omala bw'atyo bwe yawuzanga obwongo obumulimu kati bukyusiddwa, buli bwavaamu bamusennyemu buli obwongo ne bateekamu obulala kati buno obwetonda. Kubanga oba oli awo yalowooza ayinza okulowooza nti Besigye yamukolimira. Sijjala kugamba nti bannayuganda bamukolimira, wabula enteekateeka za Katonda. Obulamu buno butuwa kyakuyiga. Bubweni kye yagambye nti abantu bano oba oli awo bandiwangadde ne babeerawo ne balaba nti abantu be bakenagukirako, abantu be baduulira, okuduula kwabwe si kwa lubeerera oba okubaduulira kwabwe si kwa lubeerera kubanga si be bakatonda. Museveni si ye Katonda, n'abo batutiisatiisa si be bakatonda. Ate history alaga nti nno tewaliiwo bantu bayinza kufutubbala ku bannaabwe mirembe na mirembe era ekiseera kituuka ne wabaawo ekibaawo ebintu ne bikyuka.